Abaserikale ba poliisi abali ku madaala aga waggulu be basoose okugemebwa ku kitebe kya poliisi e Naguru. Enteekateeka eno gy'etongolezeddwa. Asoose okugemebwa yakulira ebyemirimu Major General Jack Bakasumba. Ne ba directors ba poliisi n'abakulira specialized units bonna bazze wano okubagema ng'ekyo twagala kirage bali abo ofiisi abalala betukulira bona eddagala lino lyakakasibwa, eddagala lirungi ate liri seefu, naffe abakulu tulitutte kati nabo tebalitya, nabo balitwale kubanga be basinga okubeera wansi. Poliisi yaweereddwa ddoozi z'eddagala erigema erya AstraZeneca emitwalo 2 era nga batandikidde ku basirikale abali mu kitundu kya Kampala n'emiriraano. Twatandika nga 22 ku Mmande okugema nga mu nnaku 2 twagemye abasirikale baffe 38. Enkuba yatuteganyizza nnyo okukola drive eno naye tusuubira nti weather bw'eneetereera tugenda ku improvinga, tugenda kumala weeks 4 ku weeks 6 mu Kampala muno. Tugenda kugema abapoliisi baffe mu Kampala okusooka nga tujja kukola districts ezirinaanye border eya Kenya, eya Tanzania, eya Congo, borders zaffe districts ezirinaanye zonna tujja zikolako, then tukole ne districts eziri ku highway nga bw'ova Kenya nojja paka e Tanzania, e Rwanda, DRC, districts zonna eziri ku highway nazo tujja zikola. Poliisi kyekimu ku bitongole by'ebyokwerinda ebyasoosowazibwa mu kugema ekirwadde kino ekya COVID-19.